Okawa simanyi FDC bamwagala ali wano n'amala agenda nti awangalira Kenya kati aba mubi nnyo kubanga tumanyi meeting zizatuula tomulaba tumanyi byateekateeka naye wano kati abasajja abakulu baayogera nti kasita mukkiriza omulenzi oyo n'abava mu ngalo mbadde munamukuumira mu Makka muno amaze bawangula kyokka agenda obikola nga babyogera baafa nadda kubanga waliwo wayise emyaka mingi. Kyakuyiga ki ekiri mu kyafaayo kino? Ye Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu mwezi ogwa Ramadan tiyayimirizanga mirimu gye, yasigalanga akola. Ffe tudda mu tulo. Wali ogenzeko mu muzikiti nga dhuhuri ewedde mu Ramadhan oyinza okuza mulimu mirambo. Nombuza kiki suhaba wallahi sawumu empise. Ye tiyayimirizanga mirimu. Program nga bwe yali azitegese zagendanga maaso okulwana okuta kwa kusaaga bamala okukwata Makka sallallahu alaihi wasallama omwazinyi waffe ow'olulango nalinya ku Kaaba waggulu n'asumulula adhan nga bukya Makka babeerawo tebawuliranga okukwaziina bwe gwasooka kubanga okwazina kwalaalikwa ku eno nga tuli Madiina. Abantu batandika okusiramuka, abantu batandika okutola shahada. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ali bize atoza abantu shahada. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ali bize atoza abantu shahada. Umar, Uthman, Ali ne tiimu yadajide ku bakyala Atiya Nusayba binti al-Harith al-Ansariya alimutoza bakyala shahada kubanga bayingira bikumi na bikumi mu Busiraamu. Baba bali awo olusahaba gwatimiza muta Abu Mahdhura Aus bin Mi'yan al-Jumahi radiyallahu anhu asanga obwana obutumi aka 9 buli mu kugegenya biraali byabadde ayogera nga ali waggulu ku Kaaba nga bwaziinamu naye nga bubisobya. Aus ye musajja mukulu mufumbo ina n'omukyala n'abaana be omutanga taata Mahdhura navuga nti mujje mbalagemu oli omusajja omuddugavu yadde ayogera mu bikyamya ye yali abikutte naye nga si musiraamu. N'agenda asumulula adhaani nga Allah yamuwa eddoboozi lyanyonza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mu distance nga ali bize kutoza abantu kiki n'abuuza nti kiki kyempuliro yange mumumpitire bamuwa obwazinyi nga tanatola shahada era ye mwazinyi yasooka okwazina ku Kaaba omulonde ng'omwazinyi omulonde agenda okubeera omwazinyi w'oku Kaaba bamuyitanga Abu Mahdhura Aus bin Mi'yan al-Jumahi radiyallahu anhu. Shahada agitoola amaze ofuna ogufo gogenda okwazinanga ku Kaaba wa owulidde mutabani timpulidde mukama wange kati jangu tule shahada. Yali atereeza baana n'agenda akwata ku luba fabamu tukulidde mu Busiraamu bamalamuga nti yazina mwawe okwata ngatto zo n'ogenda naye ye yaziina nga tanana kutola shahada nabbi olw'eddoboozi esseeneekerevu ng'oyinza okuweza adde mu training okumala ebbanga ye yasooka okubeera omwazinyi awo nga mukama we Muadh ibn Jabal nga ye Imaam kubanga Muadh ibn Jabal yasooka okulobwa imaamu e Makka bonna yaba appointinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziba teziri busa njagala ntambule naawe wegeza n'osikattira osigadde bwe tuddako emabega tukimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yawulira nti abantu b'omu Makka muno la ilaha illallah bamaze okugiwulira wadde bakyawakanya kantanduleko ku bigere ngendeko mu kibuga ekirala. Yali musajja munnageography omulungi n'anoonya ku bibuga ebituliraanye kiki ekiddako okubeera ekinene ng'ogyeko Makka second largest ti Taifa
ekyamutwala Taifa yali secondary JCT ng'erina batuuze bangi yeddiriza Makka naye kangende bawulire ku la ilaha illallah. Bwe yagendayo ne bamutera bakifeesi ne bamukuba amayinja. Taifa alhamdulillah natuukawo waliwo kilometers 10 yazitambuza bigere. Waliwo kilometers 10 yazitambuza bigere sallallahu alaihi wasallam. Nze sizisobola wano ne Masaka nikimutwalira ennaku 3 nga talina nsolo ne munne gwe yali naye Zaid ibn Harith radiyallahu anhu naye jeno era yafa aduumira lutalo. Katumala okwaniriza mukama waffe insha Allah taala. Assalamu alaikum warahmatullah. Nsaba mukolere Seka Sulaiman kaketo ekuwo alitewo ajeni inshallah tugende maaso n'okusoma inshallah. Barakallahu fikum. Ese tukwaniriza bakadde waffe tukwaniriza barakallahu fikum mwene yange agira tulowani tugende kilometers meka yazitambuza kiki kati ffe tuzanyire mu ddaala. Sheikh Juma abavuuka bagenda osaze enyamitanga ayagala ssente ayagala kulya nkoko yatambuza bigere kilometers 10 kyamutwalira ennaku meka kyokka gye yali alaga okusomesa tebamukiza dde okunywa olwendo lw'amazzi ne bamuzaayo nga kaguddeyo n'ebisago kati ate mukudda n'atambulirawo 5 kubanga yali alina ebisago nga yetaaga nnyo okuwummula. Ombaka twogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bannange tetwogera ku muvuzi wa bodaboda oba muvuzi wa takisi twogera ku mbaka wani ate mukudda munne yamubulako anti dduka emisinde kugira nti walazeebwa nga noli musajja twataasiza bulamu naye akoze eki niye akutegage buli omu yadda yeeka. Bagenda bombiriri mu kutaasa obulamu n'amubulako. Twefenna ogenda tutegeera lwaki ngenza ekintu taawo abantu b'Etaifa bakiwulira nti mukyalo yita luto te Muhammad yakomyewo n'akwata Makka. Bwe twogerera Makka muli mu mikono gye ne bagamba nti oyo buli wamaliriza Makka adda ku ffe kati agenda kulumba ffe. Buli wamala Makka adda ku ki kubanga niwe yali asomesa la ilaha illallah bwe yamaliriza Makka yadda ku ffe lwakuba kwolwo twamutaaliza ne bakifeesi baffe ne bamuzaayo ne bayungula ejje. Olwo tugenze mugazi watokona yine Nabbi sallallahu alaihi wasallam bakyatooza abantu shahada ne baleeta amawulire nti waliwo ejje liri mu ddungwa lijja wano ligenda kukulumba naye n'afuluma Makka nagayo tunalwanira mu Makka tujja kwonoona naye kanfulume nga nzira gye bava ne tusinkana mu kasenyi bakayita Hunayini. Laqad nasarakumullahu fi mawatina kathira wa yawma Hunayini. Kutaasiza mu bifo bingi ne ku Hunayini era nakutaasa. Era wakati w'olutalo lwa Fathu Makka ne Hunayini waliwo ka period kafunda era gwe mwaka gwokka ogw'omunaana yalwaniramu entalo meka gwe gwokka mu bulamu bwe gwe yalwaniramu entalo ezi. Nze nkuba formula zokka bw'otabitegeera ng'oli wano ng'olimanya. Seka Juma yalimanya kyalimba. Twefena naye ekyali awo mu bimu ku byewuunyisa ya Rasulallah ffe sunatola shahada tunabira bamadda tugende mukwate ebiso twatwala abantu atanatola na shahada mu lutalo obudde tebumala ani anabatoza shahada bonna bana bandi batoozeza beetaaga ku front nammwe mukwate tugende ganti tuleka mubaka wa Allah kufiira mu ddungu sallallahu alaihi wasallam nabo ne bakwata jukira luli lutalo emikisa gy'okudda tolooza nti ogimanyiiko nti oba onoddo batodde waliwo abatadda nga tebanatola shahada era ne bafiirayo nabo
lwe lutalo lwokka mu ntalo za nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yalwana nga yalina abalwanyi bangi nga tekibangawo, kubanga yalina ejje lyava nali e Makka, lyava nali e Madina okulumba Makka, lyo liteeke wali neyegattibwako ate banna Makka, nafuna tayimu zito, nafuna yalina ejje ddene. Era Allah aliga nti ajabatkum kathratukum, nemwe kenyinyi obungi bwabwewuunyisa nga mula muli bangi nnyo, naye obusajja bwali bututwala, obusajja bwali bututwala nga biganyi ate nga twali bangi nga tekibangawo era tekyaddamu kubaawo. Yalina abalwanyi bangi nnyo mu Ghazwat Hunayn, abasiraamu bonna bapya baliko. Kati weebuuze nti ejje ivanga bo bali abantu abedda tebabanga siviliyani, omusajja yenna yabanga musirikale. Bamama muddeeyo eka ffe tugenze kuweereza ddiini tunaabiraba amadda. Bo mu butonde bwabwe Abawarabu bakulanga oteekeddwa okuba nga omusajja amanyi okusanga ekitala, efumu, biki nga kitawo yabikuyigiriza mu buto awo. Omusajja abeera muzira kubanga babanga bayizzi. Kati ensolo nogikuba otya akasaala nga tumanyi tageti, onookasukota effumu ku nsolo nga tumanyi tageti. Kyolaba okusomesa bino ebyafaayo by'obusiraamu, abasecurity balina okweraliikirira bizibuzibu jamaani, si byakusaana. Naye kyenjagaddemu nti ennaku z'omwezi 18 awo ewaddako wonna ebyo ebyaliwo mu mwaka ogw'omunaana mu mwezi ogwa Ramadaan, amawulire agafuna nti abasajja buva Taifa n'ebiriraanyawo bitundu bugenda kulumba nga bali mu kiki mulamanza. Ffe tudda buzi mu kukuba tulo olumala dhuhuri, wali bamaama yenno bamaama bamanya nti yagenze mu mbeereza omwezi anti talina swala talina lamanzaani ng'alyoka asinsimula otulo gyobeera ibada endala bazimugjeeko. Ani akugjeeko okuwuliza emisomo gy'abamashekhe? Ani akugjeeko okuwuliza Quran? Tebazukako nakuddaako. Ani age tawuba n'estigifaaru babikugjeeko? Kuddaako asigaleyo mu kikunta anti nze sisaana. Baba kugjeeko sawm na sala, saddaaka esigalawo, birrul walidaini esigalawo, okuyunga oluganda kusigalawo, gwisa obulungi mu lyana kusigalawo, okusibula abasiibi, okuliisa abasiibi, zonna ibada bakujjako ezi. Bo kibatukolera kiri kimu okuba kiki. Kakati bwe tumala okumega Hunayn, omusajja twabuuza ku ttaka, Allah yaleeta nasuru ne tubuusa ku ki, ne tugenda tufuna emaali etagambika. Emaali etakola ki? Ekibuzo kiri kimu, emaali evaawo mu lutalo. Nabaddeko ejjuba ennaku ezo nga bannayuganda bali baga nti Imaam manyi twala kuddaka, ne babuuza ati ate tekyali ssente, emmundu yalekera. Emmundu yakola ki? Yalekera awo nakyo tebakyekuba. Ninga subhanallah, bamuta Sheikh Kakande yetekako akajjajja, nenzi namugaa nti tobyogeranga nga wendi ojja kulimbalimba bali abaana bato. Ne baŋŋamba tugenda kuddaka, bana basajja abadinka tebakyetta, emundu baziwumuzza. Ne baŋŋamba nti emundu weeseka ebbuka sente zibeerawo nnyingi awo, bwerekeraawo nga zibula. Bateekateeka kuddaka. Kati mugazi wa Hunayn twafuna emaali yali nsufu obungi kubanga n'abaali batulumbye baali bangi. Kati ate bomba Warabu edda mu kulwana mwabangamu okwewaana n'okweraga. Nze family yaffe engazi so okujja n'ente ze nga 8 kyokka nze kulwana najja n'embuzi 15. Mulaweza yayitimbye golodi mu bulago bino ebyokwambala nekire siki earring musajja. Otunya abavuka bafa b'omulembe guno bayambadde nekiresi baloza bipya bikadde ninabbi yabisangawo sallallahu alaihi wasallam. Era bwe batulanga shahada nga mbuzo naye omukyala nti kati kino kijjemu kigabira omukyala. Omusajja tayambala ki? Ate ekyewuunyisa bo bayambalanga pure gold.
kubanga ensi yetena kujja mu bufere. Bano bonna bolaba bewagawaga bambala fake, bambala babikolera Taiwan yekabaka wakola fake, bo bayambalanga pure gold kubanga ensi yetena kujja mu bufere. Waba gold yaba kiki naye olwokuba kati obufere bungi oyinza okulowooza olina gold n'otwaliraga nti ono mufu. Wadde osobola okuwamu akakadde aga n'emitwalo 10 tugikuwa bufu ebyo muli makulu, kuliko katini nnyo ka gold katini. Kati mu lutalo mwabangangamu buki kubanga bo abawarabu mu butonde bwabwe mu kulwana mu ntalo mwalingamu okweragira ku bannaabwe ng'ajjayo n'ekiraga nti naffe suli bakusaaga emaali weeri ndese ngamiya 15 ziizo. Kati jjukira luli lutalo bwafa ziragabwa gyeminyago zetaganaim al-ghanaim eminyago. Mu Hunayini sallallahu alayhi wasallama yafuna eminyago mingi nga tagifunanga obukyalwana. Wabula ekyewuunyisa bwe yatuuka okugaba emaali twagambye nti mu lutalo muno mulimu ttiimu mulimu ttiimu e Madiina, abeva e Madiina bo ng'ekibaleese nno olutalo luli olwo kuwamba kibuga ky'e Makka. Kyokka bamala okiwamba ate bagamba nti waliwo oluguddewo terumanyi luno, waliwo oluguddewo terukola ki aga nayo katulokubbe. Twalina ttiimu y'e Madiina ne ttiimu yatwegattirako e Makka. Yatuuka okugaba emaali ab'e Madiina teyabakombya wadde embuzi emu bweti olinamu embuzi 10, olinamu engamiya 3. Ab'e Madiina tewali n'omu gwe yakombya ku maali, n'agigaba neggwawo. Ku lwaki? Wendaga sallallahu alaihi wasallam. Naye teweerabira ti nabbi sallallahu alaihi wasallama tugenda mu maaso tuddako emabega. Bwe yali akyali mu Makka ng'akola ddaawa yalina ttiimu 2, mushirikun musirimun, abasiraamu n'abashiriku, si bwe kiri? Ate bwe yasemuka n'agenda e Madiina ne zifuuka 3, kugenda kuba munafikun. Kati nabangenda ba mushirikun musirimun ne munafikun, zafuuka 3. Kati obuzibu bwe buli abannanfusawo baatubangamu ne babitandika. Wallahi omukulu lyo byagala esi bitegedde jamani. Twatambudde kuva Madiina tubye omulabi tetufunye waddaaka sinabwa moyo simutegera jamani. Kibula nze mbuusabuusa buli kaseera mu kampu nga mulimu abatambuza ebiki. Naye nno wootegerera mwana nti ensi si nnyangu, era oba oyita banno tolowoozanga nnyo nti banno olaba balindirira nabbi sallallahu alaihi wasallam ebigambo. Olwo olimu kaki, olimu kakigwe ne bagamuleetera sallallahu alaihi wasallam nti kampu emitima tegibateredde muno bazunzazunza ebigambo. Ekyewuunyisa abakkiriza batuufu bo tebana kye bafanya, naye abalinamu nifaq ebirwaddeyo mu mitima baga nti Muhammad kana akagudde kano. Twatambudde kilomita zimeka ba Makka ntumuteeka ku ttaka, tambula kilomita zenda bye Hunayi ntumutadde ku ttaka, emaali ejjudde awo. Nayimuka sallallahu alaihi wasallam nayogerako gye bali era n'alaga lwaki akikoze bw'atyo. Lwaki yakikola bw'atyo? Bali basiraamu bapya, bamuallafat qulubuhum, basalina okuweebwa banywera emitima, bakyasana okuweebwa, bakyalina omululu, baleke batwale emaali. Kwe kubabuuza nti abaana mbajjeko emaali eri yonna njiwe mmwe, mugende e Madiina n'emaali, nze nsigale e Makka ne tebakutujjaako. Bo batwale emaali, ffe tutwale nabbi wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Bino byonna mbyogera mu bufunze, sagala oddeyo gaye Fatih Makka twamusoma, Gazwatu Hunayn twamusoma, sina kye tutumyeko n'ekimu. Zimbadde nkulaga date ennaku z'omwezi ze twakwatirako Makka zaali nnaku z'omwezi 2 mwezi gwa Ramadan mwaka gwa 8. Kati leero gye wakayita gye myaka 1436 ebyakayitawo bukyebyo bibaawo.
naye tewerabira nti badiri twamumaze mugerero mmeka eggulo twabadde badiri kubanga badiri twamukuba 17 mwezi gwa Ramadan omwaka gwa 2 eggulu twabadde badiri olwaliwe tukotuse Madina omwaka ogwokubiri banyinga bisago ebiso byamutemye busaale bwamuyiseemu badiri nawe natuukawo wakati wa badiri alhamdulillah wakati wa badiri ne Madina era nawalinga wano Kampala Masaka kilomita zinga 120 distance autwakuba 17 mwezi gwa Ramadan mwaka gwa kumeka ate Fatihu Makka 2 ne Fatihu Makka twali lube bungi wanga wala okuva e Madina tuuka e Makka naye nga tuwerabira nti ebiseera ebyo mwabagenda okukola hijja ne umra oluguudo lwe muyitamu busi bayitangamu oluguudo mwe muliyitamu lupya baluzimba oluvannyuma lw'ensi okufuna tekinologiya webasanga olusozi nga baluyuzaawo noyisawo oluguudo webasanga vale teako bridge bali olwawe lwe bayitangamu bwe basanga nga olusozi nga balwetoloola ekiretera kuba nti engendo kilomita zeyongeranga bwe basanga okikko nga bakyetoloola ate batambulanga nga babala n'amazzi kati ogamba bwe tugenda tunokuta ku saidi y'ekitoogo tufune ku tuzzi tulyoke tweyongereyo ebyayongeranga olugendo okuba nga luba luwanvu naye luno lwe muyitamu kumpi luli straight bwe buti kebasanga nga kali mu kkubo nga bakayuzaawo wakati nterako bridge olwabali lwabanga luwanvu era n'okuwa kwabanga kungi eyo eddiini eno gyevudde bye tuyizemu mu kisa zino zetukonyeeko okusigala ng'okola mu mwezi ogwa Ramadan nabbi wuyo ali mu kulwaniramu ntavu era mugamu kumanya ga Ramadan shahrul jihad erwanirangamu ki era egimu ku migaso gy'okusiiba okuvaayo obulungi olina okusiiba ng'okakalukana kubanga okusiiba si mpeera zokka mulimu ebyobulamu egimu ku migaso okuvaayo obulungi nga wasiibye vuga akagaali kilomita zinga 10 bwoba oli muvuzi waako bulijjo ojja kugenda osunula kilomita 10 tosibire emulago so si kwebaka agenda okole emirimu gyobadde okola bulijjo nga gyakakalukana bulamanzani bwejja gisigazi kubanga enjala bwekuluma n'osigala ng'okakalukana omubiri ogw'omukisa okwokyayokya unwanted fats agasabusabu agatalina mugaso mubiri ogamaliramu ddala era kyabulabe omuntu okubeera mwezi gwa Ramadani ng'ate eriyongera mugejjo kubanga Ramadani ejja ffe tukendeza okulya abamu muffe batabuka butabusa nga mu mwezi ogwa Ramadani alya emmere esinga n'egyalya bulijjo mbw'atya enjala kati agenda okuva mu mwezi gwa Ramadani ng'ate ageyinize weiti ekituufu mu Ramadani olina kusala era olina okukendeeza okulya olw'ensonga nti Allah atwagala nnyo nattira mu mwezi ogwa Ramadani kujjanjaba balwadde sukaali ndwadde za mikuto pressure ndwadde za mikuto ogwo omukuto ogwo ogutato ogwo ogwokulabirira atopingako omutopinga ati naddala Allah basumuludde ebyenfuna omukuto atopinga ki mutopinge kati Ramadan ye nabbi sallallahu alaihi wasallama tiyawumulanga tiyakyusanga schedule program nga badde azitegese Ramadani tukole emirimu gyaffe uzizo ali mukulana ntala ate nezeewala safari mpanvu ebitagambika maliriza ebigambo byange nga mbategeeza nti Abu Mahdhura Aus bun Mi'yan al-Jumahi sigame Juma al-Jumahi na ha'u imwazinya suko kulondebwabo nenga tanatola shahada
abantu abafiira mu Hunaini nga tebanatola shahada bo bali maze osiramuka wali wali tebanatola kiki kubanga kyekibuzo ekigenda okujja mu bino bagenda mu lutalo abafiireyo nga tebanatola shahada babalibwa batya bali tebannakutola shahada naye niya ate nga eniya kikulu eniya kikulu waliwo abantu bagenda okumenya kaaba akhiru zaman hadithi eri mu Riyadu Salihin mulyango ogwogera ku niya waliwo obubinja bunene nnyo obw'Abayudaaya bagenda kukola programu yaabwe kugenda Makah kumenya kaaba naye nga basufu ng'ensi enetera okugwawo kati abasika capati banfumba kyayi bwe balabewo omulimu abeegatteko tebasiikiranga capati naye nga tamanya ntibalaga webuziba nga bapaakinga ng'ateekawo ekkalaye nga kuba capati fumba kyayi nga bawa webukya ku makya ne basimbula ng'azingamu nga tamanyi na gye balaga kikiyinza ne mufumbi wa kyayi Allah agenda bamala omulundi olina naye kyewunyisa kuyomulqiyama eniya zaabwe wali olagawa nti naye simanyi gye balaga naye basikira capati begidde eri wali olagawa naye ngenda kumenya kaaba dde ate gwe nali mufumbi wa kyayi deeri niya naye kintu nakyewunya nyo yasoma mahadithi eyo gweotambula kilomitazi 5 nga tomanyina gye mulaga yafumba japati tumubulira ebyo tamanyi gye balaga naye ngaafuna kiragu bizinesi ekola ki sente zaloba ziyingira kumbe tebagenda kudda naye eniya zaabwe nti nze nali nfumba kiki kyayi byebigambo byange byensobodde okujjukiza abayizi baffe ab'olulango twebaza nnyo abayizi baffe ab'olulango abatusomako entakera mbadde ntudde waliwo ensalidde bokuli wabweru omuvuka nanga nti kale bulijjo nze nkulaba kunanga nga simanyi nti oli feekeko otyo ane mugamba tewali buzibu biri bitaala bagenda tukuba bino ebitaala bino bano abaana najja lowooza mbu muntu nnyo kumbe bwa ne mugamba tofaayo tewali buzibu ekamera zezigira ki kati fe tulinamu kakalako mumambuka eyo bakuba kamera nekabula nolowooza mbu muntu nnyo naye twebaza nnyo abayizi baffe ku ntambi ku flash ku CD era naye nkutira abayizi baffe okunoonya elimu okunoonya kiki irimu ettutumu si ye irimu ku Facebook kuliko abamasheekhe bangi naye yawula ettutumu ku irimu si buli wattutumu nti aba nekiki neirimu byawula ebiri ebi bijja kukutomeza mwanange ettutumu kirala neirimu nakyo kiki kakasa nti gwosinga sheekhe wokuwa obudde gwowuliriza wairimu si wattutumu kubanga ettutumu oyinza oviiramu awo waliwo amasheekhe bangi abalina irimu nga si battutumu abo bangi tubamala newabayo abalina ettutumu naye nga nekyalinamu ettutumu takimanyi kwekyanga bwekyansi fe tubalabula tetugana tewali sheekhe gwe tulumba naye gwe genderera si kulanga obudde bwo bwononera bwerere mwana wange yawula ettutumu kwa elimu byawulirawa owairimu buli kaseera oba oyiga buli kaseera lwayogera bwati naye nemubeerawo nemubitinga around the bush tekedde okuba nga omanya ani atwala obudde bwo wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. Seeka ojja tuyamba oyanukule ku bibuuzo bino insha Allah subhanahu wa ta'ala. Nabuuza nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seeka duwaaki gyensobola okusoma Allah ntaase obushiriku n'abashiriku. Abantu bagenda ne beeraliikirira abashiriku. Oyo ankolerera ngwe tayagala mbeerewo, ayagala bizinesi yange egwe, ayagala sente ze nafuna zinzigweko. Kino kimanye nti eyakuwa sente ye kasolo zikujjago. Atazikwa tasobola kukola ki?
osanga bavuka bali mawofiisi agenze mu byensaasi wala bagala jinsi jamu Allah yagikuteekamu bikasolo gikujja atakuwanika tasobola kukussa eyakuwanika yekka yasobola okukola ki ate yani kati nfaaki ne bano baleke bagende mu nsaasi zaabwe baleke bagende mu nsaasi zaabwe nze wano ndiwo okulwa Allah yanteekawo lwaliga nti nveewo teryagaana ate bwaga nti sibaawo ne bwozisomba n'ozimalayo n'ogenda Darussalam Tanzania jajja Kanonyi okuva e Tanzania kati oli nalojalozaye kitalo nnyo mbw ava Tanzania ebyo bitonde binafunga nze bitonde binafunga gwe ffe tulinani Allah tabaraka oyo munafu ate bulikana kusoma nti qul a'udhu birabbil falaq amakulu amafunza amatonotono mu aya eyo kiba kitegeeza nti nze ndi wano mu mutayimbwa guno bwe neogomyemu ayagala okuntuusaako obulabe amala kuba mutayimbwa guno agukutula ntuukeko neogomyemu Allah tabaraka wa taala ayagala okundoga alina kusobola kuloga Allah amugyewo alyoka ntuukeko kiba kitegeeza tasobola kukola ki niyo obuzibu bwe tumala omweogomamu ate nga tujjayo omutwe tuliyize tuti bajjaku kuba tabeti bwewegomyemu amala toddamu kulingiza bali baleke bagende mu nsaasi ate amala ozisoma naga naye wallahi omukyaberera olyama kati baŋŋambye omukyala omukazi tafumbira awo awo bonna obalaba teryafumbira awo kyokka nga ate amaze osoma essuula eyo kati kutandika okunoonyanoonya naye bunaakolaki obunamubeezaawo olwojjayo omutwe qul a'udhu birabbil falaq ezi neewogomye mu omulezi waffe Allah yekka gwe neewogomyemu gwanoonya okuntuusaako obulabe olaba omutayimba olaba empagi eyo singa oyimirira emabega eri nga kuba amayinja ali eno nobeerayo nga tovaayo alikuba aligimenya dde naye kasita ojjayo omutwe ngaomulingize wali kano kojjayo kano tuli fenna nkoze ntya okuwona abashiriku nkoze ntya okuwona abalogo bangi bannemesa bagala kunsuula bakusuula bakuyitawo eyakuteeka waggulu ye Allah nga tanakugamba kuvaayo ani akujjayo nkoze ntya okuwona abalogo gwe biveemu ebyeddogo inshallah genda bawo bagala kunsuula sibe bakuteekayo n'ekirala lwaki bagala kusuula munno osobola okujjawo waggulu nga naye waali tekina buzibu mulekeeyo nawe osobola okulwana n'ojjawo sibe guli amanyi goyonoona okusuula ono mulugudde waggulu goono ne mukujja wano waali Imaam Muslim bun Hajjaj bun Muslim an-Naisaburi ava mu Iran tajja yali ava Iran bamuzaala mwaka 206 hijiriya asinkana Imaam al-Bukhari mu darasa nga gye tulimuwa nawuliza ku irimu maasofu najja namukuba akamanya gwe bakuzaala zino wava mu ggulu namugamba nti banzaalanga mmwe yamugamba ekigambo eki nti oba bakuzaalanga ffe nsobola okujjawo wooli nsobola okujja nange nembeera mumanyi wa hadithi mu irimu nagenda akwata kyalo yaddirira Imaam al-Bukhari amakulu yajja waggulu oli we yali nga tasuse kusikayo ki basi kyekyo wakola ebyo bamuzaalanga mmwe yagenda mu field ngaatandika kujjawo byakwebaka ngaasula mu library ngaasoma hadithi kwa masheikhe ngaakwata natuwandikira n'ekitabo naye Sahihu Muslim wekiri kyekidirizo ekya Imaam al-Bukhari naye ffe wano sekajjumu yalina okuvaawo awo entebe alina ogiva wallahi nkulayira Allah yantonda nga tannagifuluma eyo entebe tugenda kufuna mirembe kati ng'amaanyi agamalira ate mu ebyo mukyokugamalira mubimuleeta mu ntebe eno naam ekibuzo ekisembayo bino byonna bina byana maama wo bwabeera nga mushiriku awange si mushiriku egamba maama wooli sebeera tabuuza ku maama wa Imaam bwaliwe
Aluwaye. Mama Imaam oluwa Jerusalem. Ngenda balaga makula. Aluwa. Mama bidaimuka. Imuka. Ila sabala kudasashe. Barakallahu fikum. Bannange oyo mukadde mama wange Allah kwe yayisiza tufuuka okujja wano ku muzindaalo era nzibwe ngenda mu darasa ne bampa ssente nziweereza oyo kubanga yali anyo obutula mukazi wattu agenda alyemu akanyama zonna zigenda woyo aziryemu akaki akanyama ffe twavanga ku ssomero n'ozimusaba nga yazimutereseza mpa ssente nzireyo ku ssomero mpa naye nga wazimutereseza alhamdulillah naam mama we mushiriku okumukolako daawa naye tatereera n'okaabira ne ku Allah tabaraka wa taala n'agaana n'alemerako nkola ntya genda mu maaso kubanga okukola daawa tekuliiko time frame nti kati nakiwa emyaka 2 kati nkitadde genda mu maaso n'omukolako daawa n'okumusabira n'okwongera okweyisa gwe kennyini obulungi gyali ate olina okuba nga oli polite ng'oli mukakkamu ng'omugamba olime bimutamisa kyola ne nabbi Musa alayhi salaam Allah yamugamba ng'agenda wa Firawuna mugamu ku mateeka faqulu lahu qawlan layyinan bw'oba otuuse omusajja oyo beera polite kakkana yogera mpola tobubuuka kakkana kumpi nga weegalira mwegayirizi kannawe kyolina okukola togwamu ssuubi ebbanga lyamala nga kyassa beera nessuubi nti one time Allah jamulungamya ate togamba nti nze nkiruddeko nnyo kiganye takyusaamu ogugo gwa kumukolako daawa si gwa kumukyusa innaka la tahdi man ahbabta wala era biri halal n'omukyala naye asobola okuwaayo kyakuwadde baba ayinamu kariziki tekina buzibu wabula singa kugwa mwifa ate tobanja simyangirireti okujjako nguli asazewo naga nti wayi sijja kusobola kufumbirwa nebye neekanze simuyo yiiyo naye si kukufula lutalo nti maali sente zimutaddemu nnyingi wallahi ojja kuzizza kakati yazikusaba naye ekigendwa kyebirabo ekyo mukimanyi fe ebiseera ebisinga abaami tetera kulabika bulungi ate ebiseera ebisinga omwami nga talabika bulungi aba ayagala omukyala alabika obulungi ennyo oga nti akaana kaffe yarabbi kati obulabulabo buno omukyala oga nti wadde kale omusajja sisabise bulungi naye mugabi kagendere ku meriti eyo wano watuwano naye omutima gwe muki kyokka olumutuuseeko angoloka omulago obukodo obutagambika anti takyaddayo obwana 2-3 kakati naye okugaba okwo kokukubirizibwa kubali mu halaali ebyo bwemba mumanyi mukola haramu ebyo tebikirizibwa wadde okweza simanyi ogula efutaali nze simanyi ndi nagendako Nairobi kasamba mu bwenzi giri haramu kasamba mu bwenzi byonna bimugenda okwewa biri haramu okujjako abakola programu nga tebali mu bwenzi nga programu eyo ebagusa kukola nikah obakkirizibwa mu bugazi bwe balina mu nsimbi yunfiku dhu sa'atin min sa'atihi baba Allah kuwadde ensawo ngazi nawe muwere mu bugazi asaa obugazi ni waliwo balina engazi nga temukugaba kaba bweka naam omukyala abuuza wabanga ayonsa omwana nga talina busobozi busiiba naye ng'aliisa wabula obusobozi obuliisa nga butonotono agamba nsobola okuliisamu ennaku ezimu nensiibako ennaku ezimu era newemba siriisizza nga sodde nako oluba lummanjibwa so ekiggwako nsobola okuliwa mulimu ensonga 3 ensonga esooka omukyala tayonseza mu bantu mu takisi mu paaka mu dalasaawo kubanga ebifo
ebikozesebwa mu kuyonsa bifo bya nsa, bifo bya nsonyi, si mu takisi mu lujjude batudde awo alinajjayo omwana natandika okumuyonsa, hatta wadde ali bakyala banne, kubanga wadde bakyala banne awo tebatunulawo, kujjako mu biseera ebizibuzibu nga mu byekisawo ebyo byolumu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omuntu atagenda kusiiba aba agenda kukola ibaada etula mu kifo ky'okusiiba, naye erina kuba nnene nga itaamu, kuliisa, si ifutaaru, kusibulula. Tebayawula wa kusibulula na kuliisa. Osanga omukyala nga tasiiba muzito naye nga gulayo ku menvaawo nebatula ku muzikiti kumagalibi, ekyo si kwe kuliisa. Okuliisa ibaada nnene etuula eriplacinga ibaada enki ennene. Olina okukakasa nti oliisa muntu omu buli kanaku emmere enyini, kuliko negiraasi ya juisi kulevoyo gwe nga gwe, kubanga twawukana mu ndya ffenna wa tuli ffenna. Kati wabanga omukyala alina problemu efaanagana bwetyo, aliise buliisa zatasobodde ajja kuliwa, kubanga okuliisa kugula omwaka mulamba, okuliisa kugula omwaka muki wadira manzaani yaggwa, ng'oliba ofunye ekyokola ng'obala. Ate ng'okuliisa lezimu kuproguramu ennyangu, emmere enyini gye mufumbye waka ng'ofunayo omuntu ogwo nga litakabbakuliki nga mulusenera tiramu akawunga kaffe n'ekijanjalo bulungi n'etampeko y'amazzi, nanti tuli banako ng'agenda baasi oba omaze okuliisa. Anti okuliisa kuli mu levo yaffe, so si mwena kuliisa nnyama ne basimati naki, nze kenyini siisobola bigula, ate mbiriisa buli omu alisiza mu levo ze. Abo Allah byagaziyiza nabo balisize mu ezo levo zaabwe. Amugulira neteko nekipa za soda 2 namutirako na kiki, naye nze ndinywirako mazzi agabbowa wali ku kyalo kuliko bowa kola erya genywera ku mmere, ate abo baba balamu owazanyirako abo onywa amazzi gabbowa abo n'akawunga ke bulungi. Bano bagenda okujaba ennyama n'ebikokokoko ate nga baba n'ebibutobuto n'ebisoda nti ate alina kansa, ye nga adigida budigizi bwali gala webibuuzo byamaani nebikyali bingi tugenda kubimalayo byetwakutegekedde ebikola bisatu byokka, kati kyoba okulafuuza bifunze bisobolo bifunze. Ekirala mbuuza, bw'osaala nga otudde nga tolina maanyi bulungi, eswala yetuuka. Ekyokubiri, waliwo kizeko online ku SK abuuza nti omukyala ali olubuto naye tasiiba. Omukyala ali olubuto yatubuulira, kubanga ye amanyi kyawulira nti nsobola okusiiba oba sisobola, kubanga baawukana. Waliwo omukyala gwe tumanyi bamita Shadiya, yasibala manzaani yonna n'agimalako n'azaala ku Yidi nga taliddemu n'olu, ate nga ffe abalamu twalya namu. Yasibala manzaani yonna ku Yidi ng'amazeeyo amakulu zonna 30 ng'azimazeeyo, tuba tugenda mu Yidi n'atirawo ezadde, yaleka afumbye ne Yidi ye waka bulungi. Wali abakyala abayonka obulungi, va ku bano bamu abayonka bakololakolola nizo zine zibayita mumbi. Kati bannange ekyo tekikiramula nti omukyala olubuto tasiiba, ye kennyini yajatubuulira, kubanga waliwo abasobola, wali abamu nga bakosebwa, waliwo abamu nga asobola okusibako endala jja ziriwa, kisinziira. Okusala ng'otudde kikkirizibwa ku almarid, okusala okw'omulwadde, naye tekukubirizibwa kubanga ebiyunga ebimu bivaamu nga qiyamu, okuyimirira, rukuumu, ogenda ku maviivi. Naye bwe baba obuzibu okkirizibwa okusala ng'otudde, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bulamu bwe yasalako esswala eya farada ng'atudde emirundi 2, ng'ate ye Imaam oba oluyita luto. Ogwasooka yali nga ayagala okuvuga ensolo ez'ekuvuganya, bavuganga engamiya ez'empaka, bavuganga khayiri. Mu mizannyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam olumu yalabikangako ng'avuga ensolo z'okuvuganya, naye asooka egindi, naye lumu yali avuga n'avaayo n'agwa,
nanuuka ekigere kati agenda okisaaza magalibi ngaobulumi bungi natuula sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilaihim anijirisu nabalaza saini namwe mutuule nebasala nga bonna batudde ate omulundi ogwokubiri yasaaza nga atudde mu nyumba ye nga natera okufa abali bazze omukyalira okumulaba obulwadde naye nga beewala